ate abaami mukama yabawa kye bayita ebbuba. Client asobola okundaba ku stage nampita nankwata n'ofa kati imagine nga muntu wange. Ani atogenda kubeera muyimba ebbanga lyonna. Nayo plan yo gamba tugine emyaka ngenda buvaamu. Si kubuvaamu. Naye nina plan yange nti bwe natuuka muli nebbanga ngenda kufunayo omuntu wange mbeere naye. Nange mbeereko nga Hamza ne Rema. Oyagala nnyo laavu ez'okwemulisa. No sagala kwemulisa. Kisobola okuba nga oyagala. Simon. Sagala bintu bya kwemulisa. Singa mbadde njagala ebintu by'okwemulisa essaawa zino mwandibadde mumanyi n'ekitanda kyensulako bwe kifaanana. Nzoba tonnakigula. Sisuubira. Sayime ebbanga lyenkoze nsobola okuba nga sirina kitanda kyensobola. Sebo nange waliwo nange yannombaganaawo ku TikTok nga bangamba mbu naye nze sikyusa ngoye. Olugoye bwe lubanga lwange gw'onookakasa otya nti nze nalugula. Ebintu ebyayogerwa butakyusa ngoye olina ebbina eritanyeenya. Saimo jiini omanyi olugoye lwe bayita jiini ate ffe zono ze twambala ziba zitukutte bwe ziti. Kakati njagala ondabeko nga nyambadde akagoye akeeta. Sawa mmeka ekyo nakyo kiveewo wakati abamanyi ffe tetwagala akaana nazi. Nina obugoye bwange yenyenyezaawo kutidde. Sooka ogendeko ku TikTok yange olabeka video kange nasembyeyo okuteekayo. Bakugundi esimu eyenda obeera ngenda data. Ate era na TikTok by the way. Baga abaana bangambye. Omwana Grace Bina dene bwe nayiriribwamu bwe. Bayina ebizibu byabwe bibaluma. Bagamba nti nedda. Baayite balaba ku Bina liriwamu nga liryo. Actually Bina lyange linyeenya. Saga nnyo naddikubira akalango kuba muyinza oddinoonya. Teriyo Bina lya Nadzi litenyeenya. Olina lya Nadzi? So now endongo wagitabukidde. Endongo yo nagiyingidde. Nasazeewo. Meeting so far. Omala okukola video meeting. Yakola etya mu bantu? Yatuka ku expectations over. Okay. Not that I expected much. Naye being nti ntandika. Esimu eriyo Bina Ganda we. Ndaba noli mbukanda beko. Saimo kiriza. Saimo nafuya naye tekirina buzibu. Kasitanze mulindi ulira nga lyenyeenya.